fresh kid ajukira badde ajanja badadi fresh daddy yalwala tawonanga fresh daddy accident yafuna ngachi abacha fresh kid obunazi bwanga bwamukira ko kumyaka musamba labija tata achajanja batata ali naye yalwala ennaku ezo fresh kid kenyini nalwala ani abatawanya tata yalwala kugulu omwana alwala omukono eryodogo ly'abayimbi dogo ly'eruwero bayimbi tukuli muyimbi era omukono gwamulemesezza okwetaba mu mpaka z'okuyimba ezabadde ku ssomero lyabwe wali eri babadde n'empaka z'okuyimba ne MDD fresh kid yafuka superstar kakati fresh kid yatugamba yagambye omukono yeetonze obutayimba ku ssomero abalaga abayimbi toyagamba nti fresh kid yabuliddwamu n'amaanyi gagenda atule ku primary school ye oba ku secondary school ye oba ku wonna wasomera bamulabeko bakkakkale ekyasinza okunyumira abagundi house ye babadde basibidde ku yoluko osegedde kati omuzamu yalwadde mukono naye kasita nabula ngawula wiki eji kusomera nabulawo bannange tusiibule abanyini somero adde balina okuwa fresh kid facilitation bino biri beyond student abagenze mu superstar nanti muliza fresh kid wadde muba basomero kasa mukunganye bamu sente abagenze mu performance bo tebakirowooza akubalowooza agenda kujjanga omwana w'essomero nedda ng'alina house gyalina okuyamba abino si bya house yadde bamuwa miliyoni mu kitundu odda alina omulwadde taatawe obunaanyizibwa bwamukeera tebalina katulekere fresh kid naye nenkya weetuli ekyatujja nenkyalakakakala aneda tetunababuuza era tebamama era tebataata emyaka ekyo ekyebijambiya ejambiya yange yakaba my journey, this life I live, is full of pain, sorrow indeed. I live by God's mercy. My sis at home, For her at home, young as I am, so small and weak, I'm on streets looking for food. they say I should be a man to stand on my own. The trench is my shelter, I sleep. You sleep, But nobody cares because I'm a boy. Every mighty king was once a crying baby. Tubadde mwe mudidi. Yeah. Which house are you? Vigo, whatever you want to call it. Yeah. The winning house. The winning house. Which it is. Mu byonna tubalabye abaana bonna babalabye baparticipate in each and everything. Naye tetukulabyeko. Toyina kyonna kyoyambyeko house yo. They haven't been around. Singa mbaddeyo era mwandi ndabye. They just omukono gwange, it's no problem. Maybe before that, badde ngawo. Yensonga lwaki tobaddeyo nenga you practiced all this. Yeah. Era newe nali nga siriwo nakubira coach waffe ne mugamba ankube sub banga sisuubira nti nakimekina naye mbadde suubira beerawo ne just nagambye taata ansaleko kubanga mbeere wako ennyonyi z'otuuka nga bandesse tesagala alekebwa mabega. Okay. Kati mu byonna biki byobadde byogamba nti bino kyenandibadde practicingako mu bibaddewo mu MDD? Folk song, contemporary dance, creative dance, even set piece. Set piece? Yeah. Yeah. Gwenga omu kubasita ba house. Ekiri. Don't you think nti kino kina kye kikozesa mu house y'okutwalize wamu? Ki? Okubala nga tobaddeewo. Tuwangudde ate kye tusinga amakulu. Newe mba siriiwo ne wabanga olitaliwo naye kasita tuwangula era ne mba siriiwo era nkomawo ng'essanyu lyerimu so they didn't affect us anyway. Kitukulabyeko kiki? What happened? No, I had problem. Like I had got an injury. I think last Sunday, while I was playing football. So I had to first go back home. The nurse said it was over her. It was beyond her, like what she can manage. So she sent me home. She referred me home. So I've been at home. I've been getting treatment, and I decided to come back today. I was meant to come back earlier, but like something's delayed me, so I came back late. But still, I got to enjoy it. So today you didn't know what the MDD? I knew. I knew. I've always been very keen on MDD ever since they started, so I knew that date when you're gonna have everything. They just changola we banga so they be awful. Okay. So ofunyewo improvement okuva wafuna injury. Yeah. My hand is getting better right now. I can even move it and everything. But at first it was very bad.